Yes for additive jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena bagifollowinga nembebaza nembagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugifollowinga mbani updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumiddeko abali kala basinza mu ggwanga erya Oman mbebaza nembagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga finally Congz abalaga nti Sheebah Azadde waliwo ebifaananyi ebitrendinga ku social media banga sigwanvu nnyo ndowooza nga 1 hour ago ebitrendinga biraga nti Sheebah amaze okuba nga azajjukira ffe twakitegeera nti Sheebah ali lubuto era essaawa zina ali kwalaati essaawa nabo bwe banaalangira nti Azadde oyinza obutawakanira kuba ebifaananyi bino bintabudde sinaba kwekakasa naye ng'abayaye babitambuza balaga nti Sheebah Azadde nja kukalengera kubanga batuusaako information esingawo ku nsonga eno ndabe dda kitufaana abayaye ebifaananyi batambuza yaddala oba nedda bali mu bisharinga mpolampola ku social media ddala ku mukutu ogwa Twitter bitrendinga nnyo nga gyekomereza stay on YouTube platform ojja kufuna ebyakabi ate eby'omulembe eno bagita fa additive ky'omanya gwe nti Sheebah essaawa yonna agenda kubawo omwana agenda kubawo omwana tenze ngazi nsubiranga ka baby girl baana kubawo ka baby girl ba baby boy Sheebah abasinga bagamba nti wama Sheebah ba queen waffe gw'onaazaala alina gwe tujja okuba nga gwe tujja okwaniriza naye nga byebitambulatambula kadde kano ku social media n'abayaaye batambuza ebifaananyi ebiraga nti Azadde naye tetuli serious oba tetuli sure nti Sheebah Azadde wankubadde ebifaananyi bino bitambuzibwa nga biraga nti ali mu ddwaliro era nti nawe yabadde amaze okuba nga azaala tebinnabakakasibwa bulungi nkyabinoonyerezaako ndabe kubanga kabebi sikala kabebi kiraga nga akawambaatidde ku kitanda ng'amaze okuba nga azaala nja kuba batuusaako naye nga kye muba mumanya omukazi kati ali lubuto jjukira ne Sheebah okufunira obuto bannayuganda beewuunya nnyo bakyonyera abasinga bakyakyewuunya bagamba aniyo yafundisa Sheebah ani yafundisa Sheebah olubuto abasinga bakyakyewuunya bagamba nti bakyakyewuunya bali so surprise era we yategeka ekivvolo kye kyasembyeyo okuba nga ategeka bantu bangi beewuunya nnyo yali bafuna reaction ya maanyi nnyo ate bakisuubira nti Sheebah asobola okufunira obuto omukazi yenna asobola okufunira obuto munnange kasita obeera nga toli mugumba ng'oli mugimu omukazi yenna asobola okuba nga afunira obuto era nga Sheebah yamala n'alufuna naye bakaluwa bataata oba nga bameka olasiba bayaye baadde baluwa ne pasita Bogedde alese baluwa pasita Bogedde ava newaka n'agamba bannaye mundeke since taata lubuto lwa Sheebah mulekerawo okulisibako yakola kiyewozaako nga bukyalaba yagamba mwenno muyinza okitwala ewala mundeke temwonona maka ga bannammwe bw'anaaba atuusiza akaseera ajja kubalaga taata w'omwana we omutuufu mulekerawo okugenda nga mulonda bataata ab'enjawulo nti ate Bogedde ye taata nti ate gundi ye taata nti ate oli gundi omugundi mu batiimu Sheebah ate taata w'omwana Bogedde yagamba nedda musoke musale polisa mukakane musale polisa tulabe ani taata w'omwana ye nga ye bw'anaaba atuusiza maama lubuto ajja tulaga taata w'omwana omutuufu ne mulekerawo omwana okumugabira bataata nga 10 bameka munange byebyo ebitambula akadde kano ku social media Sheebah nkyanoonyeza ndabe naye nga gwe kyobamanya nti essaawa yonna kubanga olubuto lwa Sheebah lwali lukuze odulaga public nga lukuze kibategeeza nti essaawa yonna asobola okuzaala naye nga abayaye batambuza ebifaananyi ndowooza obirengedde naawe babitambuza balaga nti abadde amaze okuzaala nga kabebi akawambaatidde lwakuba waliwo piraawo yebadde tusiikiriza piraawo ngenda kuba ngikulaga piraawo mu maaso awo pira ebadde tusiikiriza mu kifuwalanyi okutulaga dda kituufu ebifaananyi binendo ebiraga nti Sheebah yasadde kabebi nga akawambaatidde awo munange bye bitambula tundeka bali Canada, Toronto, Saudi Arabia, abali mu ggwanga erya Oman, abali Uganda mu kibuga kikulu kye bayita Kampala nembeebaza ne bagamba nti muli babode nnyo okubanga mugifollowinga bagita fa adi TV mbala amawulire agatrendinga Sheebah
yafuna olubuto. Abamu bagamba nti Sheebah ayinza okuzala mu nkutu ti nga tewali ategedde kubanga n'olubuto balwekanga bwekanzi tewayinza okwekanga nga yazaala dda nga yazaala dda kubanga n'olubuto abasinga balwekanga bwekanzi ng'amaze tegeka sho nga lukulu luzibu. Ndowooza olengera kapiro ako katusiikiriza. Kapiro ako kakola kikateekawo embeera kana twemisando kwa ntulaba bulungi tukonfaminga ntulaba netugakasa nti Sheebah ddala kituufu ebifaananyi bino biri kwalaali bino abaye babitambuliza ssebo ku mitimbagano ku mukutu ogwa Twitter. Musubscribinga munyiga kale nja kuwanirira okuba nga nnoonyereza ku nsonga zino eno bagita Faadi TV mungera okuba nga mugifollowinga musubscribinga munyiga ne kale abatambuza bamu bagamba nti Sheebah azadde ka baby girl. Sheebah Alex wabudde ne bagamba nti wama ne bonaazaala kaki queen waffe tujja kukola kitujja kusanyukira wamu naawe baby girl baby boy mbebulungi mulaba